Sabiti eno tujiwunzika mu butuufu ekimu ku bigambo ebyaze ne bitondawo discussion yabadde nnene debate nakati ekyatambula tugende na bufu obwa scientific elections oba nedda akakiiko ak'ebyokulonda tukakube mu mbuga bababuuza mwakuba mu mbuga mukalanga ki mbulwaki kateeka okulonda mu kiseera kino ekya covid babagamba nti akakiiko kasalawo ddi akakiiko kateeka buteesi mu nkola ebyo biri mu ssemateeka w'eggwanga so bannayafuzi bangi bavuddeyo okugenda maaso n'okubanga bapinga kino nga bagamba tekigenda kubanga kiwa bannayuganda omukisa okola okusalawo okusaanira okusalawo okukola omaze kubanga osengejja abantu bano abazze bonna nga bakugamba nti please yenza akira abasigadde bonna kati omuntu aba tafunye mwaganya kubanga asinkana abantu abo n'awulira ku bigambo byabwe ne tugamba nti abantu bagenda kubanga beeyambisa media mukose radio tv social media ebisedde waliwo abantu abatalina mwaganya ku mbeera eyo yonna leero nga tuli mu covid gavumenti yalema okubanga etaasa bannayuganda gamba nga ku misolo egimu agamba nga gy'amasannyalaze abantu bangi tv bazivaako dda radio bazivaako dda era mwana wattu bayingira kugamba bayingira nankoko amayumba ne beebaka lwaki anti munnange nezigula paraffin nazo sometimes zibula kati goyagala asasula ebbiiru y'amasannyalaze asobole okusaako tv alabe candidate we ekiyinza okubanga kizibu n'olwekyo okusoomozebwa ne kubeera nga kwatandikiddeawo era abamu ku bakugu ne babeera nga bakulengedde dda however waliwo abagamba nti bannange tetulina kukaka tusobola okugenda maaso n'okubanga tugamba nti ekintu lwakiri tukyongereyo bwe kibanga kyekinawo omukisa bannayuganda okubanga beexercisinga rights zaabwe mu ngeri efaanana okubanga y'amazima na bwenkanya era nga abamu basiba nnyo n'okwekyo ne bagamba nti akalu konna akateekebwa kayina kuba ka mazima na bwenkanya nga kitegeeza nti singa embeera eba tesobozesa amazima n'obwenkanya okweyolekera mu kalulu nga mulaba ekiddako either kwongezayo oba okugamba nti mwategedde awo njala tutandikire ndowooza bwana Mbirusaako ne bwana Jona okubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo kantandikire wa Jona okusira ku mawulire nga bwe gazze naddala ku ludda olwo. Well, mwami Kalule munanga akadde ndowooza nali manyi ebintu ebisobola kukyuka nnyo naye kyewuunyisa nti essaawa eno ab'oludda oluvuganya gavumenti ate basaba bwe kiba kisoboka bongezeeyo akalulu bo bennyini mabegakaawo twarabanga bakulu bano nga bali ready kisembayo naye ekyodde kino ekyatubuutikira mu ggwanga saako n'ensi yonna kyakyusa ebintu bingi nnyo nnyini ddala era nsuubira after 2021 elections abo bonna n'abawangudde n'abawanguddwa bagenda kuyiga kinene singa tujjukira President Museveni mabegakaawo ne government baviirayo kugaana ebivulu by'omuyimbi Kyagulanyi Robert Center mu zenswera baali balengerera wala kuba bamumukiriza kuba ebivulu ebyo mpaka kati singa naye talina kyeyeetaaza kugenda mu bantu njagala kujjukira ebigambo bya mukadde waffe Sheikh Amaregeya lumu yali ku mukolo Butambala n'agamba nti singa yali pulezidenti w'eggwanga nobanga alina obuyinza oluvannyuma lw'okulonda nti omukulu n'amala okulayira yenna abawangudde constitution yandibadde eteekawo etteeka erigamba ebyobufuzi bikome mpaka omwaka ogusembayo gw'okulonda kuba ebiseera ebisinga singa wetegereza gavumenti ezeziwangula bawangula leero enkyomukolo gwasookerako kusaba kalulu nakulaga yenna abaali mu buyinza nga bwakoze nga bwakyetaaga okuddamu okulondebwa katubekanga nti ebiseera byaffe ebisinga tubimalira nnyo mu byobufuzi ne twerabira kukolera emirimu abantu era ne bwokyekinga NRM government byekoze mwahago ne bikoze mu gino emyaka ebiri that is last year era ebisinga ebikoze mwaka ogwedde nga tusemberedde akalulu yes ne kati omukulu akyagenda maaso n'ogula factory mu mbeera naffe tuli mu lockdown muzira bazigulawo nti kitegeeza ki nti politics waffe twamumanyiza nnyo ku saawa esembayo because singa mujiko bululu obuze buggwa mwami Dr. Kanukiza Besigye n'abalala badde bawulika nnyo ku myaka gino ebiri egisembayo uli atiyagasi wawuliremba okukuba uli projects bikyebyo kati ono ayina ekintu kyeyali abayingizaamu ne gavumenti nebagwako mangu yalagala kukolesa concerts zeezo okumakinga sure nti atuuka mu bantu nga bukyali whereby kino kyali kyasigalizibwa ddala ku president yeka ababeera mu bukulembeze so bw'otunuulira embeera eriwo nti ekirwadde kino kiba kyankalanyiza buli omu yali abuuza ekibuuzo kino okulonda kunaabaawo tekubeewo kati okulonda weekuli naye tugenda kulonda tutya tujjukira ne mabegakaawo president bwe yali ayogera mu State of the Nation address
ababaka bayomba nnyo n'otwogera ku nsonga y'okulonda era kibikira kagenda kajjawo kumbe endoza yalina ensonga lwaki oluvannyuma lw'okuva mu State of the National Address sore zanko kuyitingana president yasinkanye akakiiko ebyokulonda n'abakugu abamu n'abasaba akalulu kategekebwe okusinziira ku yonna embeera gye banaakoze kibakanyizaako wiiki teyaggwako justice byabakama naisa roadmap era bw'otuna mu roadmap eno etandika nga 22 omwezi guno roadmap y'akakiiko ebyokulonda omwezi guno manyi ffe tulowooza nnyo ku nsonga za MP ne president yekka naye process y'akalulu etandika mwezi guno kalulu leero 21 bwekiri gwa mukaaga kati enteekateeka etandika nca oshegera so nolwekyo political parties wamu n'ebitongole ebirala identification flag bearers lunaku lwanca mpaka nga 21 July si mwezi gumu ogwo kati ani agenda okwesimbako bwa president mu kibiina kya NRM okutandika nenjala lutandika obategeera mu kibiina kya NRM mu FDC mu parties endala anti n'ebirala kati mu mwezi guno from now to July nga 21 tugenda otegeera buli tugamba mao tagenda kwesimbawo muntu tagenda kwesimbawo basalo tagenda kwesimbawo karo tugenda otegeerera tugenda kuyingira mu gwa 8 then bwe tuyingira ogwa 8 okuva 29 June katawo isegena tandika emirimu gyayo kuandika bana bagendo bayambako na kimu mu bindi so mu bufunze nti n'abakulu okulekulira abali mu office ninga wameka baze badekulira kale katuline tulabe because bikuba kulekulira we should start from the president ngo bwinza tubuwaye eri speaker nga constitution yafe bwegamba era kwante imito saa biyingira mu nnyo why should RDC alekulebwa RDC president nasigala nga atufuga mpaka akaruru kasembayo anti wese bakubisoboka nawaga mu Uganda bisoboka okay fine so then abasente bebi agundi abakulembeze ku byalo mugwomonane eyo tudde ku nsonga kati let's go for nominations abasinga zibasinga okwagala mwami Kalule bwotunula ku program y'abakulu bano nominations aba president zaba baka ziriwo nga 12 mpaka nga 13 mu Oktoba ziri na kumeka 2 ziri na ku 2 ogwe 10 sigwa 10 anti ogambye Oktoba yes ogwe 10 nominations ababaka then abaga kwiseba kuba president nabo bayine na kumeka 2 nga 2 mpaka nga 3 November then that is sorry gundi campaign zitandika di campaign z'abakulu bano botunulira program y'akakiiko ebyokulonda bakolaga nti campaign z'abagenda okwesimbawo kubaka wa parliament zitandika nga 2 Oktoba mpaka nga 8 January 2 mpaka nga 8 January barabara mu myezi giri emekaawo then ba president campaign zitandika nga 10 mpaka nga 8 January waliwo ekintu kyesina bategeera mwami Kalule gwayagala kawempe north nayagala wa president anaina okufuna ebbanga eddene president yandibadde n'ebbanga ddene kuba amatwali manene ge yeetaaga naye kwa wano ndaba bano batandika nga bukyali ate ababaka na ate bo bano batandika mwezi ate oguddako campaign za ogwa November ogwa October nga 2 ababaka no ababaka batandika nga 2 October ba president batandika nga 10 mwezi November ate bona bamala nakulwera munga 8 January potuna program okulonda kujja kusinzira ku bana baganda bajja kulonda wakati wa 8 ne 10 no wakati wa 10 ne 8 campaigns bwezigwanga mu 8 January then nga 10 paka ku 8 awo February we basubira kola ki okulonda nebise bisinga tumanyi tutayero nakungala sokoleke ogandi campaign zigwa nga 8 January yes ate okulonda kubewo ddi wakati wa 10 ne 8 ogwokubiri ka omwezi mulamba nga gwakyawo bai tuyinza okulonda nga 10 naye bakugambe bo wakati we 10 Jono tawanga gobita buti campaign ogambye zigwa nga 8 January so road map once sokoleke nga 8 January no sijja kubijitegera wanji songeyo ya okulonda kubagamba nga 10 mpaka nga 8 February tugenda soka tulonde ba MP ne president tubalondera mu lunaku lumu president ne be MP
kakati nituberawo ennaku awo eziyitawo nga 2-3 ate ne tugenda ne tulonda bameya bagundi ba district bachairman basentebe bazi district okoone kubeerawo temuntegedde then awo ne tusembyayo kali kakati issue yange ekyali wano atusomedde road map Jona ngeraga nti kampeni zigwange ennaku z'omwezi 8 January ate okulonda kubeewo mu 10 February kati ekibuuzo kyange kibadde oluvannyuma 10 January to 8 February November wakati awe wali ki wewakoma campaign kati ate okulonda kwa kubeerawo 10 January okutuuka nga 8 February okulonda okay okuvanga 10 January paka nga 8 February so kati awo tulina okulonda president ababaka basentebe period katomanya kwanga at the end of the day they will come out of to a final program jukira nti bisera kati bisinga ngaido program ene bwe fulumya buli omwaja kuvayo gere kyayagala akachiko bikola kaino kutula wansi kakanye n'abantu abamu bayinza okutuuka bakyusemu program ya campaigns nachi kwa kati olaba ngabo entanese nachi ekyo ganti chewinsa nta ataburudo bwene be basaba ku bantu okulonda kuongezebwayo wacha propose ganti no tetuswa kukiriza kulonda kuno kuri scientific kwa government yatulaga ko sente zeetago kula TV ne radios nti buli omwagenda anonyeza akalu ku TV ne radio ne karebo balabalamu byabaka mayali kiria nti constitution ya Uganda abantu beso okuvunana nti tatadde yo besije tatadde bobo ene mao eyo bisi yokka oshegera ne paro just imagine nti ani esimyo nti Hamidu yesimye kwa president ngati bane kulwauma mbado bumbi bwange 10 bubo temuteeka yo muntu yenna kubanga zinatandika kintu kyange kula sente nga Pale FM togenda kunka kakugamba nti teeka yo busente kayo besije tokaye Bobby so kata we wali obuzibu nti ne sente wakachiko bikonda akimanyi nti Bobby taina wagenda okusinzira kugamba Palo nti mpa airtime okujja ko ngakoze kibakola ki kibagala sina kine tukirabyeko wano wali radio zetumanyi nga radio yatandika okuba muntu bwati gende semba bule mukadde waffe samukamba kutesa radio ye yasemba bule radio njimanyi no NRM tajituka kunga bwabanga siwa camp ye sogoleke kati eyo katugeze Bobby yesimbiyo Bobby tagendako zikambujukize radio yatandika nga njula mbisera bya Nifa Kawoya charo mara yebanjira na ali usimanyani gashabi simanyani Nifa Kawoya ne nani ilinyandi yerabidi abachara bali babiri omu yali mu camp yono mulanga ali mu camp ya Sekikubo niba kubona omulala atenga bonna ba NRM so just imagine nti wa FDC Dr. Kanokiza Besije wa DP Mao n'abalala besimbyewo no wa NRM yenago bana abachuzinzi ba M7 obani radio ngezo banazituukako kwajjukira ne semba bule mwami Kalule mulimu abagenda okulonda president kati bwabatayogedde koda abantu besemba bulu omuntu yesimbyewo tetugenda kugereza ko eyo katugende embalala wa radio bagitende gito yewo muku musajja gwemanyi wa NR mwami Nuru bya mukama au eyo radio ne jona ayesime kwa president ayino jibera ko so mu bufunze ndi yes we emberere wotugiraba akachika ebyokulu nakatadde scientific elections nayenze nsubira Uganda we are not ready for that process so ensonga tetuyina kintu kimala galama wanga geturoza ndi goboli agakola ebintu bino gamanyi bayita democracy mwami Kalule nti paro ya dembo kuvaliga nti fetiri kusaidia gundi na yate tebagana kuchaza muntu gubavuganya naye tukirabyeko mbululu bwa America omukutu bwe uteguvenga nta TV bwetiyo eriwo kulwa gundi era gwe wagira stories zayo PR zonge zikuba na yate tebagana ono gubavuganya naye kujja kukola ki kuogera kimuluma okuogera kiriera abantu whereby bino already bibadde already zino zibadde even before scientific elections omusango Dr. Kanokiza Besije gwe yawaba ne mwami Mbabazi gwe bateekayo mujjukira sente zibalina okuyirira abakulabo ne babatanza ne sente ezimwe emikutu ogwa UBC so kati bwe kiba nti UBC badde eremerwa kola kino nga yitiri mu scientific elections what about now badde eremerwa okukikola nga bajuwadde ne sente tumanyike emikutu ejaweebwa ne sente nga tebateekebwa candidates abalala mbululu obukoze ki mbululu obuwedde ate kati kekizenti kyateeka kalina okunonyezebwa so kati kitegeeza ki ntojja kwekanga era abooludde oluvuganya gavumenti bajja kujja boogerera nokureduce nizamu nongo bwa rediza no mu central ezoba so abawa na yenkulayira mwami Kalule outside central Buganda it will be very hard
okulira omuntu omulala yenna nga si wa government kumpewo oshigera ate kigenda kwa fitting wa president boka by the way no because tosa kunimba nto omusajja na beta ateekawo radio ye mu Busoga agenda kkiriza wife discharge tuleko ena MP tekisoboka so ebyo nabyo tulina okutunuulira nti abakulu bano era kyovera banti basaba nti at least bwekiba nti embeera eno esobola tulemesa okulonda kati tetukiinaako buzibu yadde twagala bukulembeza twongereyo twongezeeyo embeera eterere ffenna twenyigire mu kintu so Kalule tugende wali ewamwe Kawempe north awo teeka n'example mukadde waffe Hajji Latif Ssebagala Ssengenda akyaliwo ayinawo radio ye bw'aba agiinawo asobola kuwa platform kiyinza okuba ekizibu since kiyinza tasobola kuwa because kyoyagala kyakola ki kyayagala olyanga nti eriyo Mbabula FM erisadize Sembabule ndoze y'omugagga ashikera so nti bino government byeyabaze yabalidde candidate omuyeka oyo yenna n'abavudde mu NRM asobola kubeera President Museveni asobola kubeera omuntu omulala ngo n'abawadde flag because tebakolanga flag tebabalirizanga gundi yes bikyaliwo byogerwa naye bwe tudda mu mateeka tekinabakolebwa so mu bufunze nti I think there is a point for opposition bwe basaba ekyo abasigadde tuyinza balaba ng'abantu abaliwiiki ng'abatidde akalulu but they have a point if it was realism tubaleke tutekewo amateeka agagobererwa nti jona yes ogenda kulaale n'ekyo n'ekyo olina okukigoberera ekyo kisoboka nti omuntu yaweebwa omukisa nekigaana naye tukubemu akafaananyi mu Kampala muno muri mu radios meka Kyagulanyi agenda okkirizibwa okugendako era anaagenda omukiriza bulijjo wadde bamugaana nga tebasasudde naye ku luno bajja sasula otuwa musaya ono weyagala basasuddewo dda nga risiiti ogiraba gw'onookola ki nga zonna babuukinze and it has happened abakulu badde babuukinga ebisaawe tukimanyi ngogenda tuka misanga ekisaawe bakibuukinze naye nga tewali kyebagenda kukolera poliisi neesiibaawo ng'ekuuma kisaawe kya mukulu ya paaki yapangisiza at the end of the day nozikanga ralizi 10 arotegese okubye ebbi nabirabako ewampe mu 2017 constituency yo ndio wabirabaawo constituency yennyini gy'olimu nga tosaana kuwayo laali omugagga yabuukinze so okay katugendeke wamubiru tulabe kyagamba mukulu Kalule njagala okusooka okutegeeza bannayuganda kubanga abantu babadde bankubira abamu olya nga mubiru akalulu kano tugenda kalonda tutya aka scientific nze nga sikamanyi no tetugenda kulonda kalulu ku scientific wabula campaigns ezigenda okubeera eza scientific okunoonya akalulu oli agenda kunoonya akalulu nga akanoonyeza ku TV akanoonya takyagenda teri byalaale mumbadde mwesunga abamwadde balina ebizindalo byammwe nga mwabuukinga damugamba ngenda kukubira gundi ngenda muwa public address system ejja kumunoonyeza akalulu naye akakase ebyo byonna biyinza obutabaawo ebyokuŋŋaana mu bisaawe biyinza obutaba byonna tebiriiwo byebagamba ogenda kubeera ku TV yo naye ekiseera ky'okuba akalulu nga kituuse babagamba akalulu nga katuuse ojja kugenda olondera kati ngaffe wali ewaffe erubaga mu Kabaawo zone tulondera wali ewa mu kasaawe ka Sendi nti tujja genda mu kasaawe ka Sendi ogenda okuba akalulu bw'omala okuba akaluluko bino bye tubadde tutulayi n'olindako tebigenda kubaawo bw'omala okuba akalulu genda ewaka era wajja kubeerawo n'abasirikale abakugamba nti vaawo genda tetwagala kukuŋŋaana obukuukulu bwe tutera okulaba ntula wali eri emabbali n'obeera noga olinga bamuwadde bubiri olinga bamuwadde busatu ebyo na tebigenda kubaawo bw'obozze mujja kujja omu yajja n'agenda n'akuba akalulu naawe genda social distancing nga weeri mu layini gye muba musimbye kaakati ekiseera ky'okubala akalulu kijja kuba kya scientific fe abanaaba bakkiriziddwa ab'amawulire okubeerayo tubaweereze mujja kubeera ku paalu nga ne babala Besigye awo tebajja kubeerawo naye eyo ejja kubeera wuwo wakanga oli ku radio waka ewuwo NRM waka wuwo siwali nga kibadde kikola kibeera ojja kubeera waka wuwo gyojja okuwuliriza omutima gukutyemuke oba osanyuke
nengo oli waka wo wennyini kati bana ab'obululu buvunanyizibwa bwabwe okumaliriza ne bana ababana bakutte DRA form zaabwe ab'ebibiina be baba bataddewo nti people power etaddewo jona yakwata DRA form mu kitundu ekyo FDC etaddewo kalule yakwate eze FDC mubiru agenda kwateza CP Kayonga akwateza agundi abo bebagenda bebajjo kuba photo gundi bazimala zino bazikola mu photocopy DRA form nga bamaze okuwayo ziri original bano babere DRA form ze bagenda okutwalira abakulembeze baabwe ababasindise bakama baabwe okujja okukwata DRA form ezo abo bebajjanga okubawa results ezavudde wano mu kulonda kakati nenga mwaka lumumaze ne mujja ne mukola ki ne mukakuba ekirala ekyennaku mukulu kalule government kyeyina okutunulamu oba abantu bana opposition bo kibagamba nti akalulu kanno kayina okwongezebwayo at least sobole okweteekateeka mukulu kalule abantu bonna ababeera ku kakiiko k'ebyokulonda tekuliko bantu nti oba government yaffe webeeronda abantu ngaabo nti egenda kunoonya erabe nti wadde gundi wefu DC naye katumuwa omulimu wadde gundi wa people power katumuwa omulimu ajja kakiiko k'ebyokulonda naddala mu bitundu tolowooza bano abantu bano abali kakiiko k'ebyokulonda kyekisinga okubeera ekizibu ennyo olaba akalulu luli babadde bakabba nga n'abantu webali nanyini kalulu waali awo oba yeesimbyewo najja ng'ayagala nga bagenda okubalangirira mu kaseera akavanyuma nalaba wano ekyali ekabowa Juma Kabootongo yeesimbyewo amaze okuwangula eno ne DRA forms zonna zaayina ziraga nti amaze okuwangula yeesimbyewo ku last moment esira ky'okulangirira olwokubanga baali bamulaba nti akyali eri mabega eri tannaba kuyingira omukulu gwe yali yeesimbyewo naye yali akukuta n'ono alangirira bakyuse results balangiremu ono bagambe genda mu kooti bakuba bakimanyi nti bw'anaagenda mu kooti bijja kuwanvirayo omukulu Juma Kabootongo bamubbirako bamugamba yangu oyingire munda bagenda kubba era bwe yatuukawo yasooka kuba nduulu walalala babantu bakyusa akalulu kange kati abali ekweru babaluna ne basindika abasirika ne bakikola ki ne bayingira ddala ku luno nga tewali bantu munkakasa mutya nti mmwe muliwo mwekka eyabawa omulimu mumumanyi waliwo abantu be abeesimbyewo mugenda kukola amazima mugambe katulangiriremu owa DP ng'ate owenRM bamuwangudde ekyo kikyaliko question mark so nti bwetwogera kusomozebwa aba opposition ko balengera ekyo kimu ku byo tosobola kugamba abantu nti bagenda kunoonya akalulu ku TV ne ku radio nga abantu abasinga obungi amanda agali gagula nusu ebitaano peya kati eri ku 1,500 abali mu byalo tebasobola oli ka radio ke abwanda babubeeramu abukekkereza naddala bakadde bafa abakulukulu awuliriza ebintu ebi bibiri awuliriza ebirango n'awuliza n'amawulire oyo nno oyo yayinamu kumanda yoyo akekereza obwanda bwe n'awulira amawulire n'ebirango n'amala gajjako amawulire gawedde n'abivaako abalala abasobola oli awuliriza programu z'ebyobufuzi oyo alinamu ekyobufuzi mu mutima gwe bakadde bafa ababamu nagamba nteeraako Nnyombi Mahmud awo agenda kubeera ne Tamale mirundi oba nteeraako mukulu Kalule agenda kwogera ku byobufuzi ku makya inside story muzeeyi n'atulaawo n'awuliriza n'atuninga Kalule bw'asiibula agamba jako tujja kuzzako ku saa 8 nga tuwulira amawulire abo bakadde baffe gye bali abamu abali mu kibuga amasannyalaze yaka tagulika senga gavumenti yali emanyi oba senga yali eyagaliza bannayuganda okubeera obulungi tosobola kuddira nga amasannyalaze gakolebwa wano ewaffe we gava ne tugawaako ku mawanga amalala wano Kalule n'obeera ng'olina kampuni ezisukka mu 5
nga zo zapangisa zafuna gundi ku masanyalaze buli omwa agira beyi ye olya gundi umeme no olya bano bava South Africa bano bava gindi bano bava gundi nibafuna amasanyalaze nenga temwabateerawo miwendo jasalira jamaga ntya amasanyalaze gaffe mba mugaguza abantu unit tejja kusukka nusu 10 kubanga amasanyalaze gava wano waffe Uganda abantu banaganyirwamu batya kati omuntu asula olusi ne bali emmere ku ssaawa 12 ng'enjuba tennaba kugwa aga bane mulye mangu tugende tukole ki twebake waliwo akantu mbiru musajja mba mayita Senkula Fahadi ava ku kantu nozaamu oko wano omanyi wano toyina ndowooza ya muntu gy'osobola kubanga bw'otyo kakkanya byonna bisoboka wano ewaffe aŋŋambye nti mweyo enkola gye tugenda mu kalule ogenda kulaba embeera ng'ebitundu ebimu amasanyalaze gajja ttandika ng'okuvaako buli kiseera. Yes ekyenyini kigenda kubeerawo nti kalule agenda kuba ku TV ki ku radio ki kitundu ki sanyalaze gaveeko abantu nga tebayikola ki tebajja kulaba gundi waabwe agenda okubeerayo ekigajjako tobuuza ekyo kigajjako ajja kugamba ekisamba kyagenze nekirumba ng'ekyo tekikola ki raddu yakubye gundi transformer negira nekuba kati eyo tibeere nga tekiri mu biri bwanajja okwogerera ku radio eyo ba TV mu kitundu fulani bakabira maido bajja kugamba bakoze ekisoboka kyonna amasaza negazibwako ebyo bigenda kubaawo kakati ekintu ng'ekyo mukulu kalule okirabya dante kisoboka ekyokubiri gavumenti waleeta emisolo buli ku kintu kyonna abantu nga abamu balina ne TV oli agirina mu nnyumba naye yalemu okusasula ssente za start time tayina walabira TV olwokubanga gundi yaweddeko bakyamubanja TV tayina wagiraba kati ebintu ebyo byonna byemuleese byonna mugamba muti abantu nti bagende banoonya akalulu ku TV ddala ng'emisolo egyo gikyewanisiza bannayuganda mutuufu oli TV abamu bazirina mu nnyumba otuukayo nga TV yagibikako akatambaala eri awo nomuga TV kikitekola dikoda munaye yaggwako nze sirina ssente mu birunga bwe tugende wa Jona nekano kakulu nnyo katunuulira ekisooka tulina TV mmeka mu ggwanga tulina radios mmeka mu ggwanga bw'omala okutegeera omuwendo ogwo n'otunuulira omuwendo gw'abagenda okwesimbawo ku ludda lwa president ababaka sako n'emitendera emirala nti otwala ekyokulabira katugeze Lubaga South nti beesimbawo bameka nti 20 n'omusobi nojja ewange mu Kawempe North nti bali bameka newo muweranga 17 otegera bulungi mpa kyakulabirako Kampala yekka district gye bayita Kampala ne constituencies ezigirimu tujja kumaliriza ng'erimu abeesimbyewo nga 15 sala tebamulana yajja kuleeta omufaliso lady emjana awalika space asudye ddala ngawo ng'agamba naye bwe tubanga tujja kubanga 15 njogera mu Kampala just district yokka yibweti ku mutendera gw'ababaka nga tuleese bachairmani ba kansala abani kuba bonna baagala mpewo okitegera bulungi kati n'otuuka okubuuza tugenda kugabana tutya media houses ezo ffe tetukole business tulina ebirango by'abakama baffe tetugende ngayo mu birango by'abakama baffe ekyo nakyo omuntu alina okyebuuzaamu oba olunaku lunaaba lulamba nga part of Africa Radio etaddeko bannabyabufuzi ate kati ekyokubiri ababaka kye balina okukimanya mungu yani tuyambye abantu abamu abaali mu nteeseganya ey'okuyisa emisolo gya social media mungu n'abakasuka emabbali n'abawandula akawandula ne kabawandula eri senga badde balangirira ebiva mu kulonda badde balina amazima abantu bano ne babawandula eri emabbali kubanga bennyini essaawa zino n'abadde takozesa Facebook ababaka abamu bemmanyi naye kati naye akusindikira friend request leka tugende wa Jona yamanya nti bino biyinza okukola Jona gwanga liwulira mwami Kalule ku nsonga njaga kusembeyo n'akantu kano nti tuleme kulimba bannansi bwe kiba nti twagala kuyingira mu kalula ka scientific tukole ekintu kino tugende ku buli kyalo tulondemu abantu abanaalonda oshegeera ojja kola abakulu bakuba emiranga wano mulimu ebitundu wano mu Kampala mu Uganda nga tebalabanga ku President Museveni nga balonda kipande
Kalulu nga Museveni ng'omuntu temulobanga kujukizaako omuvubuka yakubese mugasinzira ku bizinga gante emyaka gyonna gye balonze tebalango babaga nti agwerondo ono ow'ekikofiira ne babasongera mati omusajja omukulu oyo w'enkofiira abantu najja nga buli kibu kya amanyi description y'omuntu gwagenda kukola ki kulonda essaawa eno Kalulu tubeere bamazima namwe abatuwuliriza mirundi emeka gy'owuliriza radio era owulirizaako biki ye bw'owuliriza bw'otegeera omuntu ayogera bameka abasinka naawe nawanti ayo ye Kalulu bameka banga kiri omaze ku radio kituufu bonna bakumanyeka wengi haram bashageera nti abantu bano betukulimba nti tubateereddewo Kalulu naye ka scientific bantu bembe tubali tufuga nti abantu bano base bawuliriza radio nengo omuntu oye gundi bewunya bwewunyo kwantu oye gundi kwate bamumanyi so nti tekijja kuba kya bwenkanya bwe tunalowooza nti tuyina kyetugenda okuwa bannayuganda naye nga si kiki nga tekiriiyo bwe tuba bakutegeka Kalulu nga tukiriza ffenna ekirwadde kyalemeddewo tudde mu electoral colleges tukimanye nti eggulu abantu tugenda kujja abantu twaregisayinga abantu nkaaga oyo asobola kusoma erinnya nti Kyagulanyi asobola asoma erinnya nti Besigye asobola asoma erinnya nti Museveni asobola asoma erinnya nti Mao omuntu ajja kulonda ng'akimanyi nti yes number one is who Abed Bwanika no I'm not taking this person I only need byabakama nga yasaali yesomero naye nga tukyayinamu abantu be baleeta ne basongeramu busongezi nti oyo kana Kalulu tekaliyo otherwise omusajja ajja bakuba Kalulu ajja kubeera mu 99.9%. Naye okwewunya butya bwakikoze out of 100 abantu abalonda 60% bonna balondera ku symbols ntugwe nonya basi were ya yellow gwe nonya ekisumuluzo kya bulu sumuluzo nga kyaleeta abantu oli najja nga akikulaminze mu mutwe sakubulira Kalulu kambwa tekamwa akeka sambe akamufuka inaare omusajja nateeka Kalulu abantu nagenda nabaga nti bannange nti Kalulu kano nonda nabanya Mungu byamukama mbateeka mamungu yamuyitiramu atya kagenda agamba bakulu abasajja eno yengola yogera n'abakulu bakakiiko ebyokulonda mu NRM eri nga bakyusa position rumwe yali nga bamuteeka abantu bateekinga mbweteka mwamu kamyufu ka NRM emubende ninga tasobola asoma linnya bo bamugamba namba nnya tasobola asoma linnya nga tasobola kwawula Patrick Mulindwa nembwateeka bamugamba namba nnya yateeka ku namba nnya Mulindwa yazirika teyaddamu complaininga n'asirika n'abivaako tawana nakukomawo independent nti kino gavumenti zekikolesa tonda omusajja omukulu ow'enkofiira gw'olabawo omulala ow'enkofiira abeerako so bwe tuba twagala kuyingira Kalulu kano tukirize tumanye ti mu Kampala tuyina mu division ziri 5 akakiiko ebyokulonda bwe kiba nti kakkiriza nti kali independent katuule wansi kakole okunoonyereza mu division esooka ye Makindi twetagamu abantu 10 oyinza obutabalansi nga bibiina naki oshegeera gwe dda wansi okola okunoonyerezaako gw'omanyi bw'ogenda okikola bano balondere mu electoral colleges bamanye nti omuntu agenda okulonda asobola kwesomera awo omusajja bwakuwanguluga nti musajja ampangudde naye ng'okyalina omuntu gwe baleeta buleesi ne basindiikiza ne batuusaawo ekipande basimala musongeramu kulonda abamu tebalaba abamu kwanga basajja be basinga okulonda abakadde abo bomu byala abo so mu bufunze nti kana Kalulu bwe tuba gamazima twagala kuwa bannayuganda eddembe lyabwe ly'okulonda fena tukanye fena twagala obulamu teraga nti obulwadde tebuliiwo obulwadde weebuli naye fenna buli omu aweebwa omukisa akole ekyo ekimujjaamu nti jo noyingira Kalulu kowa chairman LC3 bakukuba Kalulu kokkirize naye tosobola kunnimba nti made kulonda ngende ewange babadde bakwata bapoling agents singa enseeraba ne babasiba kuba emboko n'ovaawo nabirabako ehoyima naye katoolo kati omusajja yajja n'emmundu mu kisaawe ng'ayagala kuba asinansi Nyakato ehoyima no was it Nyakato yali asa Nyakato
abakyala babiri ng'omusajja alina emmundu mu kisaawe n'amugamba va wano ate gundi agikiyimba zijuka twaliwo bamawulire basatu agikiyimba kyasooka otukola natugamba mmwe mufiirira ani agikiyimba omwerabidde bwe yali ekyaddondo abudu kiyimba just imagine abantu tebaliwo n'atandika okukwatako waneeno ku musipi mu kalulu so nze no ndowooza tuleme okugumaza bannayuganda kintu kyangu nnyo nti taamu ya president Museveni eweddeko nti tujja tuwamu sipiika nga constitution bwegamba emyezi gijjo akakiiko tukawa obudde kategeke okulonda tuyingira akalulusinga bonna boogere ku kintu ekyo bwakyo kankubuulire kubanga oli agamba lwaki akalu tekongeza tupapa ki genda mu constitution awo baba balina okulangirira akaseera akakazigizigi mu ggwanga lyattu Uganda nti waliwo akaseera akakazigizigi akaseera akakazigizigi kaba kamaze okulangirirwa kitegeeza President Museveni kwata buyinza abukwase speaker agirenga akala kateggwanga naye nga asobola obuta yadde saawa emu no constitution bwegamba tuli mu reality constitution bwegamba sagala mwogera nze kyemmanya asobola tekisoboka naawe ove ku nsonga eyo Kampala obudde buli waneeno bubuzaabuza olwali bagaye mwenjuba yadde egenda kulwana simaana ki bwe bagambye abagagga wedde abantu bali mu kukebera balekawo bakisi eza green sima balabe enju ndowooza ke bufuukuse kati obudde batandise okubijjirayo ddala kyonna kyekiri sabbiiti eno tugimalako naye nga twalabye oba oliawo ekyatadde akamwenyumwenyu eri banna opposition abamu nga bagamba nti weewaawo buli lwe tulaba embeera efaanana okubanga bwetu yeefaananyiriza abagagga mu opposition okuba nti basobola okusoma ku PGM kiina bwe kyongera amaanyi naddala abawagizi baabwe bwe butwe bwabadde twabadde mu bitundu walire ewakiso gye twalabye musajja mukulu wa People's Government retired Colonel Dr. Kiza Besigye ne Ssenkulu owa People Power Mwami Kyagulanyi Ssentamu Honorable n'abagagga balala mu opposition basinkanye ne boogera ku nsonga ez'enjawulo ebyayogedde okusingira ddala byetoolodde nnyo naddala ku mbeera ebyokulonda byetoolodde nnyo ku mbeera eya COVID-19 n'embeera nga mweri ne babyetoolooza ennyo ku mbeera ey'okukyusa obuyinza awo nja tutandikire teekateeka kasepiti yalangiriddwa abantu bakuba busepiti nyabula ennyanya buli omu nakasepiti ke mu biro ntandikidde gy'oli eyo nkulukalule nteekateeka eno bannayuganda abasinga obungi gye baalafubanira oba ze ezimu ku bintu bibadde basuubira bibaagala ennyo okulaba nti at least bibeerawo bukyanga lubanga lwa mmindi nti abantu bano batuule era abamu kyabakwasa essanyu okulaba nti Dr. Kiza Besigye Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine Jema Asumani basaalirwa waali CP John Ken Luchamzi nga waali okujjako gundi bono abagundi bana ba UPC bomukago gwabwe bagukola ne NRM kubanga yadde tebaaliwo naye baatuma mukolote yatuukawo naye ate ekirungi ate waliyo oli omukulu omulala akena ye omukago gwe yagukola na gundi yagukola na NRM era batuula ne bakola kino bakola byonna bakola naye aba DP bano jona besalaba bulungi muteekateeka eno kubanga DP kwanga ebindi ebisinga byaliwo newankubadde tebaaliwo ne babasomako ne DP ANT abo tebayogerwako era tebayogerwako nga boga nti gundi tabaddewo naye abaddewo akubeera tabaddewo so DP ne ANT saagala bawaize naye abasigadde kebe UPC bice byonna aboogerako yadde tebaatuuka DP mu nkola eno era mukama waabwe kansoke ekyali yeri mu nteekateeka zino zonna bannayuganda baali bagirafubanira okulaba nti at least wabeerawo okukwatagana kubanga bwe tubeera nga ffenna tulina ekigendererwa kyaffe kimu teba mu ggoolo emu gye twagala okuteeba kiki ekitugaana okutuula tubange enteekateeka gye tugenda okuyitamu okusobola okulaba nti tutuuka ku ekyo kye twagala ekyokufuna obuwanguzi baatuula mu nteekateeka ezimu ze basooka okulaba nti bakwatako yenkola yenteekateeka gye tulimu ey'okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 bansanyusa bakakasa abantu baabwe ne babagaa nti mukkirize mugaana obulwadde bukola ki weebuli era tugezeeko tulabe okulaba nti no twekuuma obulwadde buno tusobole okulaba nti obulwadde tebukola ki tebutukwata kakati ne babakubiriza abantu ebirala byonna balina okukola okusobola okulaba nti beetangira ekirwadde kino naye mu nteekateeka eno gavumenti ate eyisizaawe ebintu bingi nnyo nekozesa olukujjukujju okulaba nti balyankuzibwa abantu
ne babajjako ssente zaabwe mu ngeri ey'okubaddyeka tugenda baleetera emmere tugenda bakolera kino tugenda kola ki enteekateeka eyo ne bagaa nti kikiseera tuveeyo tusobole okulaba ntulwanyisa enteekateeka eno tusabe nga tubanja byaffe bannayuganda okulaba ntufuna omugabo gwaffe ku ebyo bye tulina okukola ki nti tufuna era enteekateeka ezo ne bazitongoza nga muzimu ku kyali kirina okukolebwa mu nteekateeka eno y'okulaba ntubanja gavumenti okulaba nti etuwa byeyina okutuwa nga bannayuganda mwalimu enteekateeka y'okukubula nti buli ssaawa 7 bwe ziwera bwe pa kasapiti buli omu kaalina kaabaakona oba sowaani oba olina sowaani oba okutte foko na jjiiko kakoona oba olina firimbi kakoona oba olina vuvuzera fuuwa oba olina kasepiki kakube naye nga mubanja byaffe nti twagala ki bawulire okuleekana kw'eddoboozi enteekateeka eno gye baatongoza nze ku lwange sijja kulima mukulu kalule sakkiriziganya nayo nga nze lwaki enkola gye baakikolamu tosobola kugamba abantu kati okuba Besigye yakoona ku Mande yazeemu koona ddi ndowooza akoona amawulire ne gatamukapyalinga twali tekyali kifu okiteekateeka kitwala mu nteekateeka eyo singa waakiri baaga nti buli lwa Mande nga bulaba n'ababulaka Mande ne bawaayo olunaku lumu mu wiiki naye tosobola kugamba abantu koona buli kaseera buli lunaku buli kaseera naye abantu abamu bajja gamba tukoye ebituleekaanya tukonyekonya ate kyekivuddemu okiraba so waliwo enteekateeka ezimu ze mulina okutandikawo okulaba nti no at least muzikyusaamuko maze zetegereza naye nze njagala okugira sikiriziganya na bya mukulu Nobert Mao bye yayogera ku Lwokubiri kubanga yali mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire Nobert Mao naga nti kyannaku okulaba abantu abamu nga bambadde kala ba DP ate ne beetwala erimbu bagenze mu kwegatta nabakyoku kwe tuba tugendamu ekyo nno kyannaku era oyo ye mulabe wa Uganda abaasooka oba mulabe wa bannayuganda abaasooka gwokyogera oba yakyogera nze nkyogera ye yagamba ye kiri yakivumirira ekyokwegatta ekyo naga temuli bwe tubanga ddala tulina ekiruubirirwa kyaffe kalule ffenna tulwanira kufuna buwanguzi olabya ttiimu ya Arsenal bwe yabadde esamba omupiira ng'ekolera wamu okusobola okulaba ng'efuna obuwanguzi naye munna ekyabadde kyannaku ne bagisimba goolo mu ddakiika ezabadde zongeddwamu nga zigenda kuggwa naye nga bambadde bakola kimbagamba akiri at least dulo bwe tuba nga tukoledde wamu ffenna nga tunoonya buwanguzi ate gwe ddala otukakasa otya gwe novayo novumirira enteekateeka gye tuba tutandise ddala gwe oba tolina gwokolera nabwe kityo kyensaba bannanga aba DP mukoze ebikolobero bingi nnyo mu ggwanga lino erya Uganda ebya sitaani kyekiseera kubanga sitaani wabikolo kyekiseera mutuule ne bannammwe nga temubaliddeemu nkwe mubabuulire magaye nti kino kijja kukola kino tekigenda kukola tutambulire ku kino tetukitambulira okusinga okutuba bannammwe bamaze okukola batudde bateeseza kye bateeseza tukole kino ate gwe kennyini senkagali n'ovaayo n'otandika okuvumirira ebintu bye baba bateeseza DP abantu temubabuza muleke abantu mu butuufu babeereko abantu bwe baba baataaga nkyukakyuka babeere n'enkyukakyuka ey'omuggundu bwe baba beetaaga nti bwe mwolaba nti kino kifu mulina ekikoza muze mutuulamu ng'ebibiina lwaki temutuula ne bannammwe ne mbagamba mwaleese enteekateeka eno naye ffe tetugenda gitambulirako olw'ensonga bweti nga muli mu nkiiko naye gwe okudda eno n'otandika okusesebbula banno banaakuteekamu bati obwesige ogambe nti mutuufu kati tutandise tutambulira wamu weewaawo nabo enteekateeka yaabwe gye baakoze ey'okukuba akasepiki naye yabadde ebulamu okukyusaamu si yadde erina okuba kuba wiiki namba eweddeko kuva ku Mande paka lwero lwa Sunday impact kiki ekifuniseewo tewali kifuniseewo
ekyo si kyabadde kirina okulangirirwa ganti tutule tukubaka sepiki antu wajja botwa ne sepiki balina ofumbira mu akawunga nti wiso mwazifuwadda engombe mwazikubadda kyanjawulo kikino kyekireeta si kigenda okuleeta mwandibadde mutuula ne muyiya enteekateeka ennungi gye mugaa nti tugenda kutambula n'enteekateeka bweti ne bweti ne bweti gye tugenda okutambula okulaba nti at least tusabe mwaleetako ku nteekateeka z'okulaba nti muddukira mu makooti musabe wadde kooti yawo ntemugiinaamu bugundi ni at least mutwalayo era munange teruba lumu ng'omwavaayo agamba nti mbutuufu wano baakoze bubi gavumenti wano musasule kino bwekiti ne bwekiti naye okusinga okulaba okuleeta enteekateeka ezimu nga zo bannayuganda nze nabadde mu Kampala okuva ku Mande lwe nafunako okuwulira kufuuwa wiiso n'okufuuwa vuvuzwera n'obusepiki lwali lwa Mande lwokka siraba kuddamu kubiwulira walala nzikiriza tulabe Jona kyagamba. Well, mwami Kalule nze nga bwe ntera okwogera wano nti bannayuganda abatuuliriza balina ekintu ekyabateekebwamu mu mitwe gyabwe ebiseera ebisinga ensonga z'ebyobufuzi bamanyi nnyo eziri ku street bamanyi nnyo ez'okuleekaana naye bwe tuba twagala okukolesa enkola nga zino kwaba otunulira enkola eno eyatongozebwa yes mwalimu ebintu bingi document yali nene okusinga abakulu bano abajja wamu bali batunula ensonga ezinyigiriza omuntu wa wansi erimu abakozi abali mu mirimu gya tax abali mu mirimu gya boda abali mu butale abapangisa balandi road n'abalala bonna eri ensonga zaabwe okusinga zaali zitunulira nti singa gavumenti yali n'enkanya eri bannayuganda yandirangiridde enkola eya kubeera nti eggwanga liri mu kazigizigi wabula gavumenti kino kiyeebalama n'ekiyita bbali n'eyitira mu tteeka erifuga erya Health Act oba bayita mu ango y'ebyobulamu ne beewala okuteekawo embeera eraga nti eggwanga liri mu bizibu kino nno kyaviirako abantu bangi okuba nti banyigirizibwa so mu bufunze abakulu bano mwami Kalule n'abatuuliriza baali bagezaako okuteeka ku nninga gavumenti ya Uganda okula obuvunaanyizibwa bwayo mu lockdown eno because bateeka lockdown abantu nebakkiriza ne bagenda mu lockdown n'abantu baabwe kye balina okuweebwa okuweebwa kye balina okuweebwa si kuweebwa munnyo oba byakulya byokka nti bwe tunuulira ku bulamu bwaffe bwe tutambuliramu ensangi zino tupangisa amayumba tulina amasanyalaze tulina amazzi tulina emisolo tulina looni ebyo na gavumenti yabyebalamira ddala ye ne kufokasinga ku kintu kimu nabe engalo sabuni temukuwadde kola kino amazzi tegabawadde kino tekoze eki wabula kakasa nti muri ku street abantu bakikola but at the end of the day what have people gained kubonaabona kufiirwa abantu baabwe nanjala so abakulu bano okujjamba bali baga nti government erina okuba nga etereeza mu nsonga zaayo era ne basaba emisolo egimu gisuspending bwe for some months amasanyalaze abantu baweebwa amasanyalaze abantu baweebwa amazzi mu bbanga lino eriddako because abantu tebalina sente akadde kano ne baproposinga n'okuproposinga nti balandoodo sente zonna ezibabanjibwa looni zibabadde balina zijira ziyimirizibwamu mu kaseera kano emyezi gino gyetuli mu lockdown ensimbi ezo tezibalibwa oshegeera olw'ensonga nti nabo tebalina kye bakola kuba abapangisa tebanabawa sente then ku ludda lw'abapangisa ne basaba nabo basonyibwe sente ze basasula mu mayumba ago both abakola abali mu business n'abo abadde basulamu naddala nnyo mu bibuga ebyo byonna bye baali batunulira then walimu enteekateeka nti bwe kiba nti gavumenti ekyali mu mbeera y'obutawuliriza bantu bano kwe kuteekawo enkola eno omwami Olujja ayogeddeko eya nedda nga bateekawo enkola yoga nti tetubawulira so mu kino abakulu bano baali barangirira nze nno ndowooza bo bennyini bandi banga beerabira kye barangirira because okusinziira ku retired Colonel Dr. Kiza Besigye ne Honorable Kyaguliro Robert Sentamu ekiwandiiko kye bakwasa omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago wamu ne Honorable Asumani basaalibwa kyali kigamba nti bannayuganda tulina okuwanika eddoboozi lyaffe okusinzaawo nawe tuli nti mwami Kalule oli ku mpewo wano bwezi olaba ezisamusanvu oba oyogerera ku muzindaalo oba oyimirira okuverera n'okuba kyokuba naye nga baatebogera okujja ku nguudo that was their word kyovula nkootinza abakulu ababira sinziira wonna wooli yes wanika eddoboozi nzijukira Dumeya yateekamu obugambo obunyuma awo nga sibawulira
banange shegera enkola eyo yali akongera kuwanika maloboozi ago ekintu ekyo mwattu mwami Kalule nze sijja kunafuya campaign yawo olw'ensonga ekoze mu mawanga agamu naye obuzibu bwetulina nti mwami Kalule abantu baffe tebasomesebwa oshegera Kalule nti we have peaceful demonstrations mu mawanga agamu bazi respecting ne government ekola ki ezimanyi naye waffe munange kyewunyisa nti omuti ne bwayita mu mateeka a peaceful demonstration polisi ya wano simanyi esoma constitution chief ejetakola ki je tutayina nto omuntu waddembe kulaga obutali mativu bwe mu ango yonna because okwekalakasa n'okulaga obutali mativu nsubira byanjawulo mwami Kalule cause walo kye tuyita riots ng'omuntu ajja ku street gwasanga gwa kuba bono n'ebintu yes ngaye babbanga ebintu y'abantu wane makerere abayisi ebintu bikirizibwa n'omuntu akugamba ffe tuli bakozi ba government titunasasulwa tutadde bikola ki wansi police neyungula neryoke deploy nga buli wamu abo bategeera nti omuntu tutadde bikola wansi balowooza tebagenda kujja ku street so I think nti abantu bafa batuwuliriza campaign zino zikola mu mawanga gano getwegomba abasajja bazze bakoona obuntu buno nti bwe bajjiko ne bagikwata bwe baki ndi kino esaawe ye namba sebo kuva saa 7 paka saa 8 Kalule ng'ensi ereekaana ne bwa president mpozi nga Mungu alina kye yakuwa bwe mu office soterera bwe bakikoone nakezi singa abantu bano abatuuliza baali basomesebwa nga bakitegeera kye bagenda okukola nti gwe tova mu nyumba yo tova mu compound yo tova mu office yo bw'okimanyi kyekitegeeza kateeka ne example mukama waffe Haji Gwaiva ali mu office agenda wuli atuleekaana manyi kyekitegeeza mukikoone nakezi 2 nabaga kati tukole kitwogere naye ekizibu abantu baffe tebasomesebwa mwami Kalule tebakimanyi nti naawe yakirangirira wati watukolera mu kirala because I was surprised it was on Tuesday agendera bate mwami Besigye ayimiridde wali ku office ye Katonga yes yakitandika bulungi nakona mao ate nabanga afuluma andi bwe yali munda nalabanga amalobozi gale kati gatuuka bulungi nakanfulume nanti wuliriza kati bw'ofuluma esaawa eno nti bw'ofuluma oba ate weesibidde baba agenda kukwatira mu ango eno abakulu bano gye bateekawo ffe gye twemulugunyako teri mu mateeka era naye n'amala nadda munda lwalinga lwakuna I think by then nali mu mbeera ey'okufiirwa n'omubaka wa Kyadondo East naye n'akoonera ewuwe naye kati bano abantu abasinga mu Uganda bo bagirabanga abali mu katemba tebabetegeera naye singa abantu babanyonyola bulungi ate n'amawulire gaffe gamanyi nti abasinga bakulembeza kana gundi yegase ne gundi naye ensonga teyavaayo bulungi but the issue was sit at home tule ewaka oba okona sepikiyo oba okona jiko oba okona kino nga kyali kyakukasuka maloboozi eri government okulira maloboozi g'Abannayuganda kweyembeera egenda mu maaso so nsuubira nti nga bwe tugenda ne mu Kalulu n'ebirala byonna bwe tubanga tetusomeseza Abannayuganda ekyokukola bajja kukuba omuntu esasi kukubaawo abantu badduke badde mu mayumba gaabwe oshegeera singa tunula ekiri mu America mwami Kalule ekyo ekintu tekikolebwa mu TTZ kino yekibeekalakasi yes ne bakikolesa erinnya erirumu just imagine nti omuntu afudde wano mu mbeera tategerekeka Uganda Cranes esaa kwambala abangereza kye bambala esaawa eno tiimu zonna zambadde Black Lives Matter kan President Museveni and his government ne police ekkiriza omujozi we gutyo ko tebamanyi mateeka naye singa fena tusomesa kwanga bala abantu b'amateeka bagategeera nti jono okwambala omujozi ogulago tali mativu tekina kikosa government yo oshegeera biri byabadde mu America naye tulabe ebigenda maaso mu Bangereza abasambi bonna basooka kukola ekyo okosi kwekalakasa kuba kulaga butali mativu bwe kiba nti minisita asobola okufukamira okubeera wamu mu mbeera n'eri so I think mwami Kalule Bannayuganda beetaaga okusomesebwa campaign simbi bweba abantu bagitegedde naye bwe balowooza nti babayise ku street it was not abagituleetera bennyini be bataatulungamya bulungi nga Bannayuganda oba oliawo n'abantu abakola ki abagobera so mwami Kalule nze yendowooza yange it can work but the packaging I think abantu tebategeera packaging abo yali abantu package tebagitegeera bulungi tebasooka kubanga balungamya botya bwe kigenda okubeera edakika ziri 22 za kawukana ku ssaawa 4 obukedde bwa lunaku lwa Sunday ekyo sagala mukwano gwange obeere nga bwotyo nno okyerabira senga w'abaami yatuuse dda wali ku ddwaliro erya Trust Herbal Center empereerwe
senga w'abaami mwamutegedde nnyo aba Trust Hub Center genda n'endwadde abasobole okubanga mukwano gwange bakutereeza bulungi mwamutegedde nnyo naddala ku nsonga ey'abaami oba oli mu mbeera ki oba etya please agenda bugenzi kati olwaliro agenda kukola ku gw'omusajja bintu bikutabuseko okumala emyaka era naawe otuuse okubanga wekkiririzaamu n'ogamba nti nze ndowooza Mungu yantondera butawasa mutuuke eyo leero ebintu bigenda kukyuka ajjukira yakugamba nti doozi gyakuwa gye bayita kalibobbo doozi kaliba etegenda kukujuza eba ya mitwalo 10 eba ya mitwalo 10 genda musange ku ddwaliro tuula naye munnyonnyole agenda kukulaga butya bw'ogenda okuba ng'odda mu nteeko mu bbanga ttono bw'atalina butya bw'osobola kutuukayo gojja mukubira kasimu obimunnyonnyole ku ssimu byonna eddagala ajja kubanga bw'ati alikuleetera owa alusa kwata emitwalo 5 zimala omukyala naawe genda kuba akaamaaka mwennya buli nnyanya abamutegedde oyo jjukira nti eddagala kuwa libeera fresh osooka kumunnyonnyola n'alyoka akukolera eddagala lyo erijja mu mbeera gy'olimu erikola ku ggwe terifaanagana likola ku kalule bibeera byawukana abamutegedde nga baagala okuddamu obulamu abasajja mbeera abasajja njasa biggu jjukira leero olunaku lwa bataata obeere taata nga mutuufu oba tonnadda waka omuntu acyankala n'obwongo abuuza onaali ludda wanyaabula kubanga amanyi olina kyojja nakyo mukubire ku 070 889 68 62 mubiruwandiika bulungi ssebo ngambye 070 889 68 62 ne ku 077 0 6 13 077 0 13 ne ku 070 89 68 62 kale bana basajja njala kubanga basiibula basobole okubanga banviira wano nze nkutwale mu ggwanga erya Libya osobole okubanga bwoti otegeera ate munnange ebifa Libya si birungi kirabikanga basajja bonna kati buli omu kati alabikanga kati awanise buli omu kati awanise bakamanda abamagye bagamba ekijja kijje tuyungule tugende Misiri etayalisa magye kale ebimu ku bifunzefunze mu samale ebiyinza okubanga tetusobola kubanga tubireke emabega ate nga bwe tusiibula Jonas akone mwayi mubiru ntandikiddewo sabbiiti eno omulodi wa Kampala Saalongeriyas Lukwago yafuna ebbaluwa okuva eri eyali deputy wa Jatisala Kanyike yaweebwa omulimu mu KCCA n'afuuka director yamuweereza ebbaluwa emulaga nti alekulidde ekifo ekyo era waddembe ekifo kironderamu omulimu omulala omuntu omulala agenze ku mulimu ogwamuweebwa omukulembeze w'eggwanga era naye omulodi wa Kampala teyalonzalonza n'atunula mu bantu be yali ayina n'akwata Doreen Nyanjula gwe yali amaze okulonda ku bwa minisita owa finance n'amuteeka mu kifo ky'obwa deputy era n'amukwasa n'obuvunaanyizibwa bwa ministry ya gender and social development jjukira nti eno era Ajatisala Kanyike gye yali yakwasibwa nga director Aliet Mudondo ajja bulungi n'amubuulira ki ekigenda okukolebwa na nsimbi ki ze balina ku nteekateeka eno ey'okulaba nti nno bagenda mu bantu okulaakulanya abantu n'ebirala byonna Doreen Nyanjula yafunye ekifo ekyo era ekifo kya finance ekyabaddemu Doreen Nyanjula oba minister wa finance mu government ya Lord Mayor yo ne bagironderamu omukulu Katabu Moses ono kansala waffe wano mu Kisenyi ne bamulonda mu kifo kino okulaba nti na akwata ekifo ekyo asobola okulaba nti atambuza nga Doreen bw'abadde atambuza kalule byadde byogerwa bingi naye ndowooza Lukwago kino ye alina okusalawo nga ye ku bantu be baba alina okulaba ani gwe nsobola oteeka mu kifo kino ng'asobola okunkolera ekyo kyenjagala akole waddembe okusalawo nga ye bw'aba asaze kati tetukirinaako oligamba nti ate lwaki Lukwago yalese Doreen lwaki Lukwago yaladde gundi yatunudde mu bantu be bonna kubanga nga gwe walaba nti President Museveni yalekawo abantu bonna be yali alina bonna abali mu NRM bangi nnyo n'abatali mu NRM n'asalawo n'agamba Kanonda Ajatisala Kanyike mulonde ku bwa director w'ekifo kino yaba akitwala yasalawo nga bw'asobola nga bwe yasalawo n'atunula n'aga nti baminister bangi bayina bangi nnyo baaliwo n'aga Kanonde Florence Nakiwala Kiyingi owa DP muteeke mu kifo kino
namulonda kuwa mu ministry ya muteeka so ebibuuzo abantu bemusinga okwebuuza mugamba lwaki Lukwago yalonze ono abamu bagamba alonda Doreen yasazeewo nga nawe bw'osobola okusala onoga nti kanonde gundi iwe ndaba yalimu ki omulamwa wabula nze kyenjagala okusaba kiri kimu njagala kusaba bannaffe bonna nti bwe babeeranga bakuwadde ekifo kyonna kyoba ofunye oba bakikuwaddemu NRM oba bakikuwadde mu DP oba bakikuwadde mu FDC oba bakikuwadde mu People Power oba bakikuwadde wa kulembeza okukolera abantu kye baagala kijja kuba kikulunyira kigenda kufuula omuntu ow'obuvunaanyizibwa so si kugenda wantu notandika butandisi kuwaana notandika koza baba kyakoba nena kyenkoba wazira nsonga baba mugambe koko nti baba kino tekitambula bulungi bwansi kyovola batamale mirundi abantu abasinga bamuyayayanira okumuwulira lwaki ayogera ekituufu ekiriwo n'abo abakikola ne basobola okulaba nti no beetereza bali basobola okulaba nti bamu mu birunga tonnasiibulira ddala kansoke nfune Jona we mami Karwena batuliza ekirwadde kya COVID-19 kikyaliwo era wetugerera essaawa eno so far cases tuli mu 763 ze cases zaweze mu ggwanga lyaffe Uganda neera n'abalwadde n'abawona beeyongera so far abawonye oba abasiibuddwa mu butongole bali 492 tetonaba kufiirwa omuntu n'omu agonsubira gakyali mawulire malungi gye tuli mu kirwadde kino ekya COVID-19 okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu kati bw'okwata 763 nojja ku 492 oba osigazaako active cases 271 be balwadde abakyali malwalo kitegeeza kiti newankubadde namba ziri waggulu naye ate abalwadde abatonotono be bakyagenda maaso n'okujjanjabibwa njagala kumaliriza n'okwebaza mwami Kalule abantu abatugoberera bonna ensonda n'ensonda tetusaba bamalayo